Butereevu gwe atulaba ku mutimbagano guno webale nnyo kubeera ng'otulaba twaniriza nate ku Kojja Kagato exclusive wamu ne Focus 256 twagala nnyo beebaza abatugoberedde ebbanga lyonna nabagamba nti tugenda kwata episode era tugenda bakwatira ku bintu bingi nnyo Mukama byanaaba tusobozesa bino tujja bibaleetera kugamba kye baba bakola kimi kukola ki kubeera nga basubscribinga ku Kojja Kagato exclusive ne Focus TV Ebron Media ekikulu kya byonna kye balina okukola ekisinga obukulu kowulira nga tokamatidde katege mukomesa oba muziremukko wano Kojja nsaba ombuulize ku bantu abo tumale tutandike n'ebibuuzo ebyenda by'emuziri ezaawedde banjulire ekipya abalabi baffe mwenna aba Focus TV Ebron Media ne Kojja Kagato exclusive mbalamusizza mbebaza ne sekwebaza olwa obwesige n'amaanyi ge mututaddemu era n'okuba nti buli kaseera mutulaga nti kye tukola mu kisiima naffe we tweyamira tujja kubanga tuleeta buli kye tulowooza nti kinaabanga nammwe kibongera okubakuumira ku mikutu gino era nsaba Mukama Katonda abawe ekyo ekisingira ddala obulungi ne kye musinga okwetaaga kale abatugoberedde mu episode ewedde eya omukulu Principal Job Kafeero nsaba bategeeza nti bye twayogeddeko bye tusobodde naye tukyalina ebirala tujja kuleeta paati endala kati okunyumira obulungi content yono gwe tukola nsaba buli content gwe tukola guteekayo ayina gye bayita playlist eno ebeeramu content ow'ekika ekyo tugamba nti Kafeero episodes zigenda kubeera ne playlist esobola okumanya ebyo byonna ebimukwatako kitegeeza ki nti naye olwo tuba tukutte story endala ate tekitugaana maaso eyo kuddamu ne tutakolinga ku nsonga gye twamala edda kyongose bulungi ekigambo ekinnyonnyola abantu tekitugaana kuddamu kukwata ku nsonga eno gye tuba twakola edda ntugiteeka mu playlist eyo abeera ennyo ku YouTube buli channel aziri organized kati nga zino tubeerako ne playlist nti Paul Kafeero episodes era bw'obikkula osangamu bya Kafeero byokka so nsaba ekyo nkitangaaze ekitegeere Kojja gundi eziwedde ziri twayogeddeko ku bantu bangi nnyo naye waliwo eyabadde abuuza Basudde teyazaalayo mbu ku baana Basudde yazaala yagenda okufa Basudde ng'azadde abaana be era yazaala mu bakyala baali basatu be yali alina officially waliwo Naalongo oyo yali azaala abalongo ng'abeera Bubondo waliwo omukyala yali amanyiddwa nga Aisha Nakitto Rafla abaana bali bameka baali 35 abaana 35 andowooza addiddwamu then mulala yadde abuuza ku Night ani oyo Night waliwo omukyala yadde abuuza ku Night yabadde abuuza ku gundi Night Nantabaazi Night Nantabaazi yani oyo Night Nantabaazi yali muwala wa Ssenga Nakubulwa era naye yali muyimbi era naye yali muyimbi nga nennyina ayimba yes so ndowooza naye addiddwa mukumubuuza Night Nantabaazi muwala wa gundi naye gundi katusooke tulongoose kino tulongoosaamu kuba baali batugambye baleeta abaana baali 35 naye abaana abakakafu baali 10 na bameka 12 abakakasibwa era nga kyabadde kunywanyiwo Kafeero nti bangi bazze naye DNA ino sunsulamu naye kwaliwo okusika omugwa kwa DNA eyo tebyalimu naye nga ye Basudde yazaala abaana abakakasibwa baali 12 era nga abamu yabazaala mu mukyala we yali amanyiddwa nga Aisha Nakitto mulimu ne Naalongo n'omukyala omulala bamuyita Basirika bakyala be nali manyiiko nze abalala bonna besimanyi naye awo yafa mu 1997 mu Juni mu accident yali wali ekabaale Bugonzi Kojja nga kutumbawumba awo ebibuuzo bye baabuuza waliwo yabuuzizza lwaki tetunawulira nsasagge ng'eri wa Kafeero ku sayidi y'Abasudde kiki ekyakolebwa ku luuyi luli ekyataasaako okubeera nga tetulina nnyo kusika muguwa ekyo ekintu tulina kubanga tukitunuulira mu ngeri bbiri oba ssatu
omuntu yenna bw'abanga alinako abantu be ng'aliko bakadde be oba ng'alina mukadde we oba ng'alina nnyina byawukanira ddala kinene nnyo basudde buli kintu ekyabangawo nga maama we gwajuliza maama w'omuntu aba kibeera kintu kikulu nnyo omuntu ku nnyina kuba gwabuulira buli kizibu kye kyonna ekimuliko so Kafeero teyafuna mukisa ogwo yagenda okutandika okuzaala nga nnyina yafa dda kati abaana ba Kafeero tebaafuna muntu yabakumaakuma yababuulira nsi bwetambula era Kafeero bw'atyo ebizibu bye yasanga n'aba nti ate naye bwe baali balowooza nti kitaawe yamwegaana olw'ebyenfuna n'asigala mu bbanga kati kyali kizibu nnyo omuntu atabeera waka okubeera nga abantu ebizibu bwe bito tebijja kuba maama wabeera ojuliza wajjajja kati abaana bonna buli abeera aliwo gwe bakuleetedde ti ono gwe omuzaala omuteeka wajjajja naye kati Kafeero olw'okuba yali tabeera waka akeera n'agenda okukola n'amala ewiiki n'amala ewiiki ebbiri oba omwezi nga taddanga kyali kizibu okuleka abaana awaka n'agamba buli gwe yazaalamu omwana nti omwana wange muleete n'amuteeka awaka kyali tekisoboka so singa nnyina yaliwo yandibadde ng'asobola okukwata abaana be nga buli gwe bagamba nti mwana wo nti mwana wange nti ng'atwalawa ate maama we olw'okuba nti maama we yabeera ne bannyina omukyala aba asobola bulungi nnyo okumanya naye omanyi mwana wange ono omwana alabika siwuwo yandibadde ng'asobola okukiraba nga bukyali maama aba asobola bulungi nnyo ne mwannyoko kati nga Nantongo amanyi abaana ba Kafeero bino byonna bye twetawaanya Nantongo amanyi abaana ba Kafeero niwe twandigenze mu DNA Nantongo abamanyi gwe wamwe bakutwala mu DNA nesinga we yalaga taata wo nti ono mwana wa nnyonyi ate teri kika kibi ndowooza mu Uganda nze ebika byensinga okumanya ebibi ng'otaddeyo omwana atali waayo ennyonyi n'omutima tomala gazungirayo tosobola kumala gateekayo mwana ate kati ate kyemmanyi ku bibika ebibi ate eyo waffe ekyemmamba emmamba tomala gazungiramu nti oleetayo atali waayo era omwana yesusula ate n'omungalo nga weewaffe n'omugaba awalala era naye obanga ataamugabye oswala n'okamala ewaffe nesimanye abemmamba balaba naye nze neekakasa ku mmamba tomala gazunga omwana w'emmamba tebamala gamugaba walala gwe tolaba bagamba nti eno kakoboza eno mamba gabunga walabako nga bayisa ekirango nti bano bagundi betwawuddemu be banaaba bakakoboza beeraga bokka buli omu nga yeeraga bwerazintnagwa ku sayidi gyagwa awo kale ekyokuba nti abazadde abo abantu abo bombi omu yalina abazadde be bombi ate omulala teyabalina kubanga baali bamaze omwegaana omusajja amwegaanyi ate ne maama we nga yamufaako kati Kafeero abadde mu bbanga all along ensonga lwaki olaba nti abantu abavaayo okwogera abasinga mikwano gye so si baganda be olwokuba baganda be era bajuliza mikwano gye ne bwe banaatambula batya buli gye banalaga yonna bajja bajuliza mikwano gya Kafeero ab'ekika tekuliiko agenda abagamba nti baganda ba Kafeero tekuliiko agenda kusetolinga bizibu by'aba Kafeero kubanga tebabimanya olw'okuba baali bamwegobako bamwagala nga alina waatuuse ate naye nga yenyiye kale atugoberera abo tukasoosezza kwongera kulambulula kubiri ebibuuzo mbadde mubuuza naye nsaba bw'obaako nekyoyagala okutangaazwa kyoyagala okumanya genda mu comment section nabagambye lino ssomero bwe mbeera ne kojja ku channel kuno tubeera ku ssomero kuyiga nakwejjukanya ebyo byetutaalaba ku TV byetutaawulira ku radio byetutaasoma ku mpapula z'amawulire byetutaalaba ku social media so nga ate ye yaliwo era abyogeranga bwe byali temuliimu mbu yayogeranga byali kojja lunaku leero njagala tusabuukulule topic empya topic eno ya music mu Luganda kituyita endongo kirala ebyawukana music mu Luganda kituyita ki okuyimba buvo n'obuddo bwakyo wano mu ggwanga lyettu Uganda okuyimba mwojja okugenda ng'oyawula nti okuyimba ng'oyimbisa endongo mu bika bwe biti ebya nnyimba bwe ziti so topic eno twagala tugikwateko ne kojja tugitambule mpolampola kuba tulina ebika by'okuyimba ebyenjawulo twagala tusooke n'ekyakadongo kamu omuntu otegeere kadongo kamu ali professional wangambye owokuyimba n'ojjamu ensimbi yatandika ddi era baani abaaliwo mu biseera ebyo abaatitumula nnyo gye bayita music genre abasajja Abangereza bakayita music genre ey'akadongo kamu kojja njagala tutandikire ku musingi ogw'okuzimba endongo y'akadongo kamu oba music w'akadongo kamu mu ggwanga Uganda
wabula tutulira kwerabira bajjukiza nti okuyimba ko kwaliwo dda nedda okuva Mukama Katonda be yatonda ensi eno n'agiteeka okuyimba ko kwakola ki? Okuyimba kuje kwatandika dda ensi olwagitonda nako ne Katonda yakutonda. Yes. Wabula kye tugenda okwogerako leero kwe kubeera nti omuntu akwata olimba n'aluteeka n'alulikodinga olukufunamu ssente okuyimbira ssente kye tuyita professionalism olwo kati. Kutandika ddi kojja wano kadongo kamu okuyimba okujja okufuuka kadongo kamu oli agamba kati ono kano kadongo kamu jenwene etondebwawo etya wano Uganda. Anti kati ekikulu mu byonna kye tulina okumanya nti okuyimba kwali kwatandika dde emyaka mingi. Kati okugamba kadongo kamu waliwo abayimbanga nga tebalikodinga abo babeerangayo. Kati naye engeri gy'oŋŋambye nti okufunamu ssente. Yes. Kati tujja olwo tuba tutandikira ku muyimbi amanyiddwa nga Christopher Sebadduka. Okay. Yatandikiriza okuyimba nga bwafunamu ssente ng'ayimba ennyimba nga era bwe yayimba oluyimba eddaame lya Chwa lyamututumula nnyo mu kadongo kamu gwe yayimbako. Olwo yaluyimba ku mirembe gya Ssekabaka Sir Edward Muteesa owookubiri. Yaluyimba ndowooza lwali 1905. Yaluyimba nga tannabadde likodinga. Okay. Ng'aluyimba ndowooza era ng'atandika ku mikolo biki ebyo. Aluyimbi si ku mikolo. Yali ayimba ndowooza ne bamulaba. Kyajjukira bulungi yamulaba. Omugenzi Joash Mayanja Nkanji n'amutwalira wa Ssekabaka. Omusajja yayimbye oluyimba uli n'alyoka ayimba mu luyimba olwo eddaame lya Chwa. N'ate ebintu byonna ebyatuuka ku Chwa ku Nankani ku Ssekabaka ng'alinga bye baali baateeka mu luyimba luno nga bw'olaba kati ebituukawo Kafeero naye n'eddaame lya Chwa bwe liri ku Bwakabaka bwa Buganda nti ne bw'oluwulira kati era owulira nga buli kyolaba olaba oli ogamba nti yabiraba atya. Kati awo twafuna omuyimbi alinga Sebadduka. Okay. Sebadduka yayimba nnyo. Kojo ina mulayini zojjukira mu luyimba lwakyo olwo? Nnyinza oddukufunira n'endukuteerako n'oluwulira. Tulutuweeko kuba muntu ayandyagadde okuwulira engeri gye lwatambulangamu n'akadongo akatambulanga kalinga ebiki byalingamu ebiringa ebiwaawaala kojja ebyo ebiringa ebisaasa anti edda amayinja ennyimba nga ziteekebwa ku mayinja ku records. Kati olw'okubanga kwagendako enfunga kujjako obuntu obwekulubudde ate kano akasensing akantu akayimba empiso eba sensitive nnyo byonna ebyo ebikwata nga gwe bw'owulira bwe tunaba twogera ku microphone obanga olikodinga wano ng'okwata empewo bw'eba eyitawo nayo ogiwulira era omuntu awulira nga bwe kiri kati kankuwulira oluyimba olwo luyimba luti ndakakyuseemu kaawa anti gundi oba tuyita pinching. Sekabaka omukesi njabi yaleka ku lupapula kati nkulamira gwe Muteesa asigaddewo yakulamula mu bagizi ababayizi obwakabaka bwokka emirembe egirirwawo emyaka giriyitawo okufuna mu ddembe obwakabaka bw'obulita bukaani buyuuga obuzibu buliba bungi bw'olibanga olamula naye okumiranga ebyo bw'olibanga olamula ojja kuwangula obeerewo mu ddembe oliba omugezi mu nsi olw'amagezi go bangi bali kyekyo omulabi ateeka kuba afunyeemu akati oyo ye Sebadduka. Okay. Era omuntu gwe yali ayimbira Ssekabaka gwe yali ayimbira ebiseera ebyo ye Chwa. Kati nja kulaga kati ngezaako okulaga nti abantu baleme kulaba Chwa kati kankusembereze olabe gwe akola ki producer jatuyamba akiteekeyo Buteesa kifaananyi ekyo bateekerayo Chwa nga amaze okufuna ki ng'amugamba era oyo gwolaba yali musajja w'amaanyi nga teyeemoolerwako. Chwa yali Kano mu magye yoyo era ojja mulaba bulungi nga teyeemoolerwako nga tasaagirwako
so Sebadduka amuyimbira oluyimba amuyimbira oluyimbo yalinga alagula kwane kati bimuntu ebimubiri mu kutuuka kati oyo gwe bayita ki gwe bayita Sebo kakati Sebadduka avadde mu bulamu bw'ensi yavaamu mu 1997 ndowooza we yafiira kyendowooza sirowooza nti Sebadduka gwe mwaka ndowooza gwe yafiiramu nga 1997 okay Kojja omuntu yandibadde alaba oba ali mu kugoberera omukutu guno yandiyagadde okumanya flow oba entambuza y'akadongamu egyetya ekulaakulana etya okutuuka eno ku bano bawalukagga kati tutambulye mu buufu obwo Sebadduka bw'avaamu ani akiyingiramu awo steps ezo engeri gye zitambulamu okutuuka wano ku Mathias Walukaga ndooza yasembiyo okubeera nga naawe bali abalala naali ku focus we bali nnyo okubeera ng'okikola olunaku olwaleero nga bwe tugambye tuli mu kubambaga oba tuli mu kuyisaamuko ku ngeri music abamunyumirwa ennyo engeri gyazaakulaakulanamu okuyimba engeri gyekuzekulaakulanamu okutuuka leero tufunye ebika bingi ebyakuyimba byetwagala okutangaazayo naye nga tuli ne Kojja akyali mutuyisizaamu kadongo kamu omukulu Sebadduka addibwako ani awo mu kisaawe ky'okuyimba kati Sebadduka bwe yajja bajjawo n'omwami gwe bayita Eri Wamala gundi kuba Eri Wamala yali atandise mu 1956 awo Sebadduka najja mu 1962 Fred Masagazi najja mu 1964 awo ne tufuna Miss Sera Sega Mwenge okay ne tufuna ne Bernard Nsubuga ne tufuna Matia Kyakamala ne tufuna omulala bamuyitanga omulala twafuna Sulaimani Mayanja okay ne tufuna omusajja omulala bamuyitanga Paulo Damulira ne tufuna kati awo Miss Sera Segamwenge n'akyaka nnyo n'ababuutikira ne ba Eri Wamala n'abatwalira mu Kasaaganda kuba Eri Wamala emyaka Eri Wamala yadda ngulu mu 1969 bwe yamala okuba Nabutono ne Josephine abantu ne zibayingira ne babeera nazo n'akuba gundi talanta yange mu 1966 n'akuba olwo saagalira ddala Segomba olwo kakati najja n'akubayo gundi olimbawo erwaddamu ne lumutunda bamuyitanga Namuganyi n'akuba Namuganyi okay naye ate era yo Namuganyi yali true story nga omukazi yali amugambira nga amubuulira obulamu bwe amubuulira ebimunyiiza ne bitakola ki nebyatayagala awo ne bagundi ne batandika ba Dani Mugula ne gundi Dani Mugula bayateeka kuyimba omusezi n'omulogo gwe yatandikira n'ayimba omusezi n'omulogo okay ne Matia Luyima naye n'atandika olwo ne wajjanga era abayimbi abalala bajjanga n'ayimbayo nnyimba lumubiri ne Steven Kiwana naye najja n'ayimba n'atandikira ddala okuyimba waliwo bamulala bamuyitanga Alosius Kabugo naye yali wadda naye abantu balwawo okumutegeera bamutegeera ate wano mu 83 naye nga yali yayimba dda okuva emabega Alosius Kabugo Kojja abantu bayingiriramu wa ba Fred Sebata bajjo abo bajjo bajje mu mwaka kyebbo mwami Fred Sebata okuyingira okujja wano nze okusooka omulaba yali 1978 nga atambula ng'akuba endongoye naye mabega eri Sebata yali makanika mu Ndeeba nga yakolako obwa makanika mu Ndeeba bambi kati omuzimu nga bw'ogumanyi ono ati gwe tulimu muzimu ne gumukwata gukutemba n'abisuulawo n'agenda n'adda mu ndongo n'atandika okutambulanga ng'ate endongo efuna kuba watambulanga bw'otyo n'ofuna omutwalo n'ofuna ebiri abantu bo ne babeerawo ng'ate oba oliawo erito gufunika naddala mu biseera ebyo eby'emyaka egyo Katonda n'amusaasira mu 1900 yali 82
n'asamba akajji n'afulumya oluyimba Saamu wange ku kanankani si kinana ng'atandika yafulumiza Saamu wange n'afulumya n'omwana siwuwo akasooka naye kati so zino lwe muwulira kati luli twakwatibwa enkwata ndala nnyo yali ya kadongo kennyini tuyita akadongo endongo gye tulowooza nti gye bayita kadongo kamu ne lufulumizibwa nga lutundibwa wali ng'era ofisi zaabwe olwo bakadongo kamu abo super singers nga ziri awo ku abamanyi Kampala kati abatamumanyi am very sorry naye abamumanyi ku Market Street awo awali roofing siweetadde ekizimbe kyayo Market Street we baali nga batundira music oyo ng'awalala bw'oba omwagala oyo kadongo kamu ng'ogenda ku dduuka yali abanga ku kizimbe ekyali kimanyiddwa nga ekyawo kwali Kibe omusajja bamuyitanga Kibe owa breakdown awo kati we wali Yamaha Center Kibisi yona awekalerwe kati awo yalina edduuka yali abantu bw'owulira omuntu ali awo mu kibuga yalinamu ekifo awali Kibe we yali ngaawo mu Kibe nga edduuka ekizimbe ekyo kwe kuli Yamaha Center kaakati nga Kasajja and Sons yakatandikawo kuba Kasajja and Sons awo agendawo mu 1979 wagenderawo wafunira edduuka eryo yalifuna kuva ku musajja bamuyitanga Ogole Captain Ogole yalifuna esebo kati awo music nga omusango waba kadongo kamu oyo n'omulala nga omusanga mu Segiko yali amulina nga Segiko by then yali alikodingira awali nga California Ruumu Street ng'otambula California we yali simanyi oba omanyiwo ntegeerawo awo ku Ruumu Street awo yali nga Segiko nga walikodingira ebiseera ebyo nga mpozi n'omuntu omulala yali alikodinga bamuyitanga Sajjabbi omusajja bamuyitanga Sajjabbi yali mulema nga alikodingira wano awali ekizimbe kye bayita Park Enkadde Mall wansi awo yali nga ekizimbe bagiyitanga Nazareni mu dduuka baliyitanga Nazareni mwalikodingira era bw'oyagala kadongo kamu omufuna omwo kati abantu abalala bagenda bajja buzi naye nga abayimbi gundi bwe yajja yakuba ennyimba nnyingi nnyo ezamutumbula Miss Sera Segamwenge yakuba ennyimba nga nawulira engoma n'engalabi nga byogera nawulira engoma n'engalabi nga byogera kyokka saamanya ozinga ke kasi kyako omuwala najjemba omuwala gwe nayagala omuntu ye muntu sikulimba bwe yayimbaga Miss Sera Segamwenge n'ayimba ensi yakyuka bizibu by'enseeno bingi mbiraba bingi tebirojeka olwo n'aluyimba n'ayimba oluyimba olulala baluyitanga Torofaina ojiddo nkyawe sikyaddira kutawuka ebyomukwano mbikuse maama munange Torofaina kiki kye nakola n'ayimba olwo alinga yigamba Terefaina Torofaina ekigambo Torofaina kyaka linnya kati n'ayimba ennyimba nnyingi n'ayimba naluli muyiga enjogera mwewala okunyiganga mu bufumbo tekiwa mirembe oyo ye Segamwenge n'ayimba ennyimba nnyingi n'awulira n'ayimba bamugamba ng'agaana bamugamba n'agamba nti Nakasujja n'ayimba n'oluyimba lwe bayita Nakasujja n'ayimba n'oluyimba Nannyonjo waliwo n'ayimba olwo yali ayimbira nga noona aluddeyo ndaba atajja oba atamusanze n'alinda ndabye n'omukwano ndabye omwoyo gwe njagala atanjagala omwoyo gw'omukwano kati n'ayimba Dani Mugula n'ajja awo biseera ebyo n'ayimba yafulumya oluyimba Namirembe Dani Mugula afulumya Namirembe mukwano maama ogambawo ki olwo n'afulumya olwo n'ayiya Kanneegoote n'afulumya abaana koga yaliridde oba abalenzi n'abawala balenzi n'abawala nze mbadde mbawadde eddembe nga siboogerako olwo naye nga n'aluyimba n'ayimba mu luyimba na Keeti n'ayimba tukyali ku Segamwenge yo navudde Segamwenge navudde kugambye Dani Mugula naye n'aleeta ezo kati eringa competition be baliwo olwo anti nga be b'amaanyi oyo n'ayimba omukwano butiko kati omukwano butiko gundi aluleeta nga Sebadduka aleese olumbe lulina amattire
mulina amattire luno olumbe lwantama abagezi bangi lubattanga bagwagwavu n'afanga omusiru omutalika nigguusa balala lubajja mu tulo nga beebase nalaba ku mafunga enjuki ze zabatta eyakubako ebyuma yatukola bubi okuyimba kunkumanyi era n'abeera mu kikadde wali mujja kubanga mukiraba mu kikadde ekikadde baddani mugula Christopher Sebagundi mwami Matiya Luyima Matiya Kakumirizi Dani Mugula Wibawire Mukaba bonna bayimbi abakadde nga motadde ne Misusera Segamwenge the lord of the singers kojja nyina akantu keninga kempuliddemu bulijjo omuntu obeogera ku ndongo y'akadongo kamu erinnya lya Eri Wamala livuga nnyo Miswera Segamwenge ne Eri Wamala Dani Mugula bano sokwongeragiranye mu bano amaanyi gabwe gaaliwa baawuka kiki buli omu kyakira ku munne kubanga ebiseera ebyo amanya gaabwe ogasumuusizaamu mu ebyo ebiseera ndoza tubatuuka mu bino ebiseera bya basudde ne Kafeero wabwe ate beeno mu maaso eno anti abo naye bonna Eri Wamala yabasangawo ne Misera bamusangawo bonna abo bamusangawo ng'era akyali ku ttoopu era olwaliro bw'oba oyogera ku Segamwenge ne Kafeero wabeereddewo ng'era nga Segamwenge yeki nga w'amaanyi kubanga buli omu akimanyi nti ye loodi w'abaki w'abayimbi ye musajja ajja bw'aba alina kyayogera bonna nga basirika kababeere baddani mugula bonna kuba ayogera mpola ekyokusooka mulangira Segamwenge mulangira ekyokubiri bw'aba ayogera ebigambo byayogera bitono bw'alaba oyogera bya kisiru takuddamu n'asirikira ddala toddamu kuwulira kigambo kye bw'omuba omu n'amutwala ku shoto mugwako nti wiiki ejja nkwagala olina okola appointment nze tumanyiganye naye tumanyiganye naye mu myaka 3 nyinza omulabamu omulundi gumu kati ye yenkola awe yolevo kwe yeekuumira mujja mulaba era mbakubiriza abantu mwenna kati ngenda mulaba olwaleero ngenda mulaba mugambe nti nja kujja nkulabe tube nga tunyumyamuuko kojja Segamwenge otuwaddeko kweyo ebimukwatako engeri gyeyisangamu kyekyamwawula ku bano baddani mugula ne oba Dani Mugula kyekimwawula ku bana abasatu ne Eri Wamala Segamwenge Eri Wamala Dani Mugula kyekizo kyalina ku bano ekimukola ki ekyenkizo kye yalina ku bana yali ayimba nnyimba za mukwano zokka nga ze zisinga obungi Dani Mugula nga ategere nga bwolaba Kafeero ennyimba ze yayimba ng'ezizimba naye nga bwakuyimbira olw'omukwano toyagala kuwulira kirala era kyeyava ayimba oluvannyuma yayimba omukwano butiko nti ne bw'ojja tonyigiriza kwegamba yawo buli muntu kuba alina gundi ango gya specializingamu awo yali mukugunnyo kiringa ssaawa zino bw'onoyogera ku David Lutalo nga mu bayimba ennyimba z'omukwano ne Chris Evans abo be bantu kwegamba nabo kati abaliwo abategeera Kafeero yafa yali alumanyi naye bwe yafa kati ono yaddako Chris Evans kati ye yaddawo awo ne David Lutalo so ate Eri Wamala yali amanyiddwa ku nnyimba eza bandi yatandika bandi ye ng'agitandisinga akadongo akamu ng'akubisa endongo ki naye ng'ate agikuba mu foomu ya bandi ng'agikuba mu foomu ya country kati ekyavaamu ne bongeramu ebyuma mu datisi bwe twali tukuba alubamu gye bayita Penina okwali ne Wuuno Tuutuno wekwali ne Winnie tibwendabe nga bwe wakolanga olwo baluyita gundi itikale mama njagala yes oluyimba lwaddibwa namu wano juzi lwakubibwa lwafuluma 1994 ku album bagiyita Sacramento lwafulumira kati abayimbi bwe bati bazze batambula ng'ayimba ng'okkiriza nti yayimbye ng'era akwatira ddala endongo ye n'agikuba bulungi nnyo ye Dani Mugula nakubuulidde nti yatandika mu 1968 Dani Mugula omwogeddeko 1969 n'afulumya mu 1968 yafulumya oluyimba Omusezi n'Omulogo mu 1969 n'afulumya hit gye bayita Enkomerero azze akuba hit nnyingi nnyo n'akuba n'Entongo nayo yali hit
Ntongo laba ne bolukuba kati. Naddamu n'akuba bulijjo kaadi. Bulijjo kaadi bwe zigabwa ekintu kye mmanyi eyita omwami ne mukyala we. Naddamu n'akuba nvaako ndi mufumbo. Abantu balwagala nnyo, abakazi balwagala nnyo. Nga balukozesa nnyo. Mugula yali mugezi nnyo nga yeepima bakweta kweseetinga n'oyimirira bw'oyimiridde buli ajja nga amanya nti njogera na gundi. Abayimbi ne bayimbira ddala ennyimba kakati Dani Mugula n'aba nga tavudde ku luguudo. Tavudde ku luguudo n'aba nga n'olwaleero akyayimba music. Ennaku zino alina abadde ne alubamu eyo gye bayita Abagagga Bantumye naye nga si yakusaagirako. Abagagga Bantumye kojja kagenda kati ako? Abagagga Bantumye nti mubamalako emirembe, mubavuma, mubakola ki? Ebimu mugenda nebikola nga temumanyi nti abagagga tebabyagala bye mukoze. So kojja mu kiseera ekyo Sebadduka yajjanga n'azikiramu oluusi Sebadduka yakuba ennyimba awo yagenda n'akuba oluyimba oluwala olunyonyonsi yalukuba mu 1977. Oluwala olunyonyonsi n'akuba amazima tegeekweka, n'akuba oluyimba abafumbo, n'akuba oluyimba Maali ya nnyoko, n'akuba ennyimba ez'ebyobufuzi zaali nnyingi awo. Azayimba ennyimba nyina bwe yajja ate n'addamu n'adda ku luguudo yali abuze nnyo n'akomawo ng'ayimba ensi ekyuka. Essente zaali zigula eggaali kakati zigula lupanka lwokka. Ezaali zigula ente ennamba kakati zigula kilo yokka. Oje ani yayimba agawolagana mu oyo bamuyitanga Balijidde Peter Balijidde ye yayimba agawolagana mu nkoola. Yaluyimba mu 1982 ng'ali mu Kawempe Golden Guitarists. Balaba tugeze kabajja. Ate olwo lulala. Owambagatanya nnyo kye kibi. Kati simanyi we naakunnyonnyola ogattaganya bingi. Ate olwo luliwa balaba. Baluyita balaba taliiwo. Balaba taliiwo. Nayo hiiti ya Dani Mugula nayo. Mutesa balaba taliiwo. Mutesa balaba taliiwo ne batunzabunza. Taliiwo omwana wa Irene. Taliiwo omulongo omulungi. Abasajja basengekanga endongo abo. Basinganga kusengeka bigambo. Ebigambo babisengekanga. Endongo bagiteekangamu ng'akampanimenti. Kati Balijidde yayimba oluyimba agawolagana mu nkoola ne mukyala we Margaret Nampa ne mbafuna mu 1983 ne tubagatta mu kibiina kye twali tukoze ekyayitibwa nga Peking Guitarists nga mu kukitandika twateekamu abayimbi be twali tukuŋŋaanyiza ab'amaanyi be tulowooza nti tuliddayo okufuna kibiina ky'amaanyi ng'ekyo. Mwalimu Wile Mukaabya, mwalimu Nakisozi, mwalimu Amiri Sengendo, mwalimu Livingstone Kasozi, mwalimu Eriferet Kimera, mwalimu Nakubulwa, mwalimu Dani Walakira, mwalimu Muwaya Godfrey Muwaya, mwalimu Godfrey Bunjo, mwalimu Nambawa, mwalimu bamutanga Neguya. Kibiina ne kitutabukako nga buli we kigenda. Ba artists nga 15 bonna ate nga baali basita by then. Awo kubanga Mugundi Mukaabya yali akafulumya oluyimba embalu n'olulala bayita Naggayi. Nenkulabira embaga. Style ya Mukaabya ate yejja. Kati ate yo style ye endongo ye yagikuba ng'owuliranga eri traditional instruments ng'ayimbira mu traditional melody. Naye ng'ate akuba music nga wa bidongo. Oyo naye najjiraawo kati oyo naye n'asetinga trend ye. Nga bw'olaba wati mu Uganda muno mulimu omuntu akuba ebidongo. Abalala tewali yali amukopye era mu Uganda tewali asobola mukoppa. Aliwo yenna. Bamuyita Ragadi. Music wa Ragadi tewali asobola mukoppa. Bano abayimbi abeekopya abo boy abamaliriza toyinza koppa mu music wa Ragadi. Style ye. Eyo ndigida. Nyimba zezo zonna zakubye leta beat gye yayimbamu tewali wona ayinza gikola ki so kumukopa Wile Mukaabya aleeta style eyiye ati songa bana abalala tubadde nga tuyimba bakuba kadongo kamu kye tuyita ABCD gwe babadde bakuba nga bakuba waya nnya
naye kati bano babalala bakuba ne bayitawo endongo gye bakuba nga oli tekizibu n'ogikopa teri yayinza koppa biiti ya Mukaabya yagikola nga style kati ye naye yamaliraawo kati ate n'olaba nga bano Baluka Gabo bazza ate bakubye biiti eya rumba nga bwakuba endongo omulala yenna agikuba n'ayimbiramu byayagala naye toyinza kwepangira ku nnyimba za Mukaabya oba za gundi toyimbiremu ebigambo by'oyagala bakikola nga kyabwe batandikiriza biiti bo ne beggulirawo gundi yaabwe trendi yaabwe Muwire Mukaabya obukujjukujju oba biki obuyiyi obwo abujja oba butali omuntu toyinza mubuuza gye yajja bukujjukujju kyoba kakati gwe nenkubuuza nti okubuuza ebibuuzo ebyo wabijjawa by'obuuza kati ekyo kiba mu gwe bonna abaasoma babuuza ebyo gwe tobalabako nga abantu bangi nnyo betugenzeemu naye nga si bakweshoniya n'ogamba nti ono naye abuuza bikyono bamugjeewo waliwo betulaba ne ku gundi ennene ku streams ennene nga bamujerega bujerezi nti byabuuza nga tasaana ku mukutu